Nathan Nandala Mafabi yakwatidde ekibiina kya Forum for Democratic Change bendera okuvuganya kuba pulezidenti bw'eggwanga okunoonya akalulu akutandikidde mu disitulikiti y'e Buikwe ng'asabye abalonzi bamuwe obululu. Abantu bonna beebugazi kampeyini gye turimo leero yakwenunula. Oba oyagala sente mu nsawo londa Nandala. Oba oyagala abakyala babeere bulungi londa Nandala. Oba oyagala enguudo ennungi londa Nandala. Asookedde enkoko njeru nadde Najja Kiyindi Buikwe Trading Center n'agenda e Lugazi Najjembe Nyenga Mbiko ng'akomekereza njeru mu kibangizi kya UEB. Yonna awerekeddwako yali pulezidenti w'ekibiina ky'FDC Patrick Oboya Muriat n'abakulembeze b'ekibiina ekyabaala ssaako abawagizi baabwe nga mu Lugazi bamwaniriza n'amazina ga Kadodi. Ku katale ka Lugazi Central Market Nandala Mafabi asuubizza okukyusa embeera y'ebyenfuna by'eggwanga lino abantu basobole okuva mu bwavu. Eddwaliro amalungi londa Nandala. Olw'ensonga nze ebintu by'ekonomi bye nasoma, ebintu by'ekonomi byenkozemu emyaka gyonna. Asuubizza okukyusa emisaala gy'abasomesa neyeeyama n'okukyusa ebyobulamu abasawo bakolere mu mbeera ennungi ne mu malwaliro agalimu eddagala. Uganda bw'eba yaffe njagala ffenna tugifunemu omugaso era ffenna bw'obanga twagala tufune omugaso tulina okuba beekanankanye. Bw'oba olwadde ogenze ku ddwaliro olina okufuna obujanjabi obufaanana n'abo abagenda ebweru. Ne John Kikonyogo omwogezi w'ekibiina ky'FDC bategeeza nti ebintu bibatambulidde bulungi ng'abantu yonna gye bayise babasanyukidde lwakuba nti omuntu eyakwatidde ekibiina bendera atundika nga talinga abalala. Si muntu g'okwatira n'ozimbirira naye ye muntu asomye ebintu n'abisoma, ebintu byasomye n'abikola ate ebintu byasomye n'aba nga byakuliddemu. Tubasaba kalulu akajjebbi akanandala mbasaba kalulu nga nansirwa proscovi. Very nice really meeting people around and presenting our candidate to them. So yeah, we've been well received here. Atukolera amasomero gabeemu abasomesa abawa omusaala oguwera. Olunaku olw'enkya Nandala wakuwenja akalulu mu bizinga by'e Buvuma. Ye Robert Kasibante yakwatidde ekibiina ky'abawejjere bendera ekya National Peasants Party okuvuganya kuba pulezidenti asimbudde Lubaga ng'akulembeddwamu ababodaboda okugenda e Busujju Mityana okutongoza manifesto ye era ng'eno gy'atandikidde kakuyege anamutuusa ku ntebe y'obwa pulezidenti. Tulina omukulembeze w'eggwanga ddako His Excellency Robert Kasibante. Agenza awerekerwako abawagizi be mu bitundu ebyenjawulo okutuuka e Mityana era ng'atuukidde ku ssaawa ezigoti wakubye olukuŋŋaana ng'aniiziddwa bannakibiina okubadde Ssaabawandiisi Shafiq Ssentongo Nambaale n'abalala ng'abayimbi ab'enjawulo bakubye abantu emiziki. Ebinyamye ne bakuba emigere abafuuyira emirere. Kasibante amenyemenye manifesto y'ekibiina kye omuli okutuusa ebyobulamu ebirungi eri abantu, enfuga ya federo, okulwanyisa ekibbataka, okulwanira eddembe ly'abankuba kyeyo n'ebirala. Njijjawo bwentyo nendaba bamaama bange nendaba bannyinaze nga bali mu musana nga bali ku butale nga beetaako okuyambibwa ne tufuna ekibangiriza ekirungi ne tubazimbira akatale akalungi. Mukwate peeni mutiikinga awali peeni muzaale nga bwe mwagala ebisigadde mubindekere. Asuubiza ab'ezigoti okubatandikirawo ebbanguliro ly'ebyemikono n'asekeera bamulima empindi ku mabega. Bonna wendi nabo tewali asobola kudduka
gyenziruka era ne banneesiibamu oyinza okuwulira embaga n'ebidaala